Okuyimiriza emirimu mu ssaka eno RDC Apollo Mugume akukoledde mu lutuula lwabwe olwa buli mwaka olubadde Kachanga nga kizuuliddwa nti wakati w'omwaka 2014 okutuuka mu 2019 yali maneja yabulawo n'obukadde 378 obwali buterekeddwa bammemba mu ssaka eno. Katutereeze ekintu kyatwekembe abantu abaatwala ssente ezo poliisi esooke bakwate basasule. Obukadde obulala 82 bwewolebwa bannakibiina ne batabuzaayo ekyaleetera ssaka eno okugwa mu mwaka ogwa 2019 era nga RDC alagidde okunoonyereza ku beetaba mu bubbi buno kutandika embagirawo. Mbadde nsaba tukkiriziganye tugambe poliisi kubanga CID ali wano ajja kwogera tuteekeko general opening a general inquiry file. Buli omu gwe tunaayita mutuyambe mujje mutuwe information. Ekirala mpuliddeko nti mulina safe. Safe era ebeera n'ebisumuluzo bimeka? 3. Tetufunangako lipooti nti safe waliwo olunaku lwe bagimenya. Ssente zaafulumanga zijja. Abantu abo bonna bagenda tunnyonnyola tumanye bulungi nga bwe byali. Byekwaso Christopher nga ye ssentebe wa Bufumira Twekembe Sako agamba nti kituufu okunoonyereza kukolebwe nti kubanga naye abadde asimbiddwamu olukongolo bannakibiina abasinga nga bagamba nti yeekubana n'ababba ssente zaabwe. Mu ofisi ya pulezidenti okunoonyereza kuddemu tekina kye kinkosa kubanze wendi ate era nja kubeerawo naye kwe kulaba bannanga abo abaafuuka ab'emitwe emine n'abatakubatwako abali ewala. Muddamu era bammemba abali wano temujja ne musaba looni tebajja zibawa era tetubasanga ssebo kyeya n'abakozi bo nga mwetumiikiriza. Twagala miliyoni ezo 82 musooke muzizze mulyoke muddemu mukole ki ate temubakwatibwa nsonyi. Buli ssekinnoomu amabanja gabalemye okusasula. Ekimizaawo kino kubeezawo mabanja nakola amagoba mubenga mugafunamu. Abakyala ba Mukene bebaagala ennyo abaana baabwe basome era bebakola ennyo okubakolerera nusu bitaano 10 n'asonda. Mu butuufu abakyala baalinamu emitwalo 45 nga balina kye bategese. Bwe tuba nga twateekayo akasente kaffe abantu bano abataasoma tetwagala nnyo tuleetera abantu bakugu nnyo batugambe twagala wa diguli yabeera awo nga meneja. Ssente zonna ez'abantu abaafiirwa ssente zaabwe ziteekwa okusasulwa. Samuel Nkuba yakusakidde eggulu erino e Kalangala.